mukulu gwembadde mpita itawa nengamba ha publicity natete ono. How are you? I'm not okay. Lwaki? I'm very sorry because the people right now go to fight my life for children. That school I had that right now to people right now to the good sides. Tunola ko mu camera abantu wanje. Why you not fine? I not fine because for children I go in schools because I had my poor right now goes I want to date people right now, good people right now. I'm not collect my money, don't continue to get to place that right now. Ngotegeeza cha otata. Ensije tulimu. Etumeseza n'okuzza abaana baffe mu masomero. Olw'embeera. Awo abaana mu masomero kiruda wakyoyogedde oti? Sidda mudabo wako. Publicity natete kyekitambula. Ache kitambula. Akatundu kafe kali. Akatundu kali beta. Mwangalira muno. Mwempangalira. Mwena office ate amakage gandi na jela. Office etuddewa. Office etudde wano wenyini wonsanze. Wano. Office ebe weddeyo. Exactly. Waji? Oyina family? Family. N'abakyala bana kuba ndi musajja musiramu. So far you know because nene na jela, nina Salama Road, nina wenaguza Kenzo. Wali ofisi ya Kenzo awo. Gwa muguza. Awo nze namuguza awo. Nina wano Kampala parents awo. Wali muzikiti gwa tabuliki awo. Awo nalinawo naye nsinga bwegenze enzonza zonze nyize nnyo kanenzayo ate waffe Matange Masaka. Kati nayo nozimba. Jenva kati. Embera tambula mu ggwanga muno ogiraba otya? Oyinza ginnyonnyola otya ku muntu omuyivu eyo agitegeere bulungi? Embera etambula mu ggwanga ne yaffe Uganda tulina kye twandiise list people of the last content. Kwegamba abantu baweddemu essobe fena tuliraaka kwegamba emikisa gye tukendedde mu ggwanga muno Uganda emikisa gye tukendedde kubanga twali tukola nga tulina nti okimanyi nti we nakulira ng'ekutiya y'emmwanyi ey'akase egula nnusu 4 ebyawana ebya $. Kati because kati yasusse bagisaze ebbeeyi kati ekutiya y'akase kye tuyita safety quality coffee. Soft what? Colon coffee. Kati atoseka monchawo. I know, tetuseka tuli serious kwetogera abantu batulaba. Izo ruzugo lubuluta bukako. Kati gono nyeki. Zirako eruta bukako. I know. First wait, twina kye twandise colon coffee because nti fe twakwira ku mwanyi. Kati bazo zikendedde benga zigudde akatale. Awo government gye mani nokola ki okuvunaana. Jobo vunaana. Nje ngendo vunaana. Kakati wano mu katundu kaffe kano tulina kye twebuuza era kye kibuuzo kye badde ntambuza. Nsanze omuti guliko ebinyonyi 8 n'enkubako ekinyonyi kimu. Kusigalako ebinyonyi bimeka? Ekibuuzo ekyo kirina omuzungu kyayita bad confident. Naye nange waninzikiriza nange nensooka nkubuuzayo ekyo munamawulire. Mbuuza kiganya. Nange nkubuuzayo ekyalo kimu. Mbuuzayo kyombuuza. Mbuuzayo. Bw'okigwa tukola tutya? Omukazi yali ku bodaboda okwo ng'aweesa omwana. Nga bali ku piki ne balaba ennyonyi mu bbanga omukazi n'owa boda n'omwana agamaso gaali ameka kiziremu omukazi yali aweese mutabani we ku mugongo omukazi ne balaba ennyonyi mu bbanga n'owa boda okitegeera n'enkoko n'erengera ennyonyi eyo agamaso gaali ameka agalaba enkoko 8 serious gaali 8 omukazi kati kakufunizemu njagala obeera active. Yes. Omukazi yali aweese mutabani we mu mugongo abwamasaana okitegeera ag'omukazi n'enkoko nayo n'erengera ennyonyi amaaso gaba 6 gaba 5 okigudde gaba 5 enkoko erabisa limu bweti nolisigala wansi sagala ombuuza ate bibuuzo ate gwena ebyogwa Publicity natete njagala kwerekereza nga sina kwerekereza bubaka kibosembyayo eri abavubuka banne ennaku zino abatagala kukola teri muntu atagala kukola naye gavumenti erina kye twandiise socialism sex fronted operated sidda mudabo waaka sidda mudabo waka government ekintu ene ekivaako tujja kwanga fena buli muntu teri muntu atagala kukola because buli muntu atagala kubanga ali working because toba nomuzo wagamba they need have didn't my job the sector have that people right now gwalala beko muntu akera ku macha na living out sited oba nagoloka bugoloka sinatambulirawo buli amaso wakumula ku buliri bwe asoka asotolinga kiki kyenzaako senga nvudde ku buliri gwale ogolokoseeko nova ku buliri notambulirawo lwaki totambulirawo
osooka kweteekateeka kati gavumenti eveeyo eteeketeekera abavubuka eteeketeekera abantu bonna eba engeri so straight of left kati nze ne mmala nzija kubukulemu era bayiza we 226 nzija ku kya MP nkivaako nzija ku kya pulezidenti wa ggwanga bayiza ngenda kujja ku kya pulezidenti wa ggwanga kuba nagenza okanti omwana ebitabo mbiina ekyokwesema ku kya pulezidenti wa Uganda olina okuba n'emikono baŋŋambye emikono 58 nfunye emikono 37 natera ogimalayo manifesto yange kekasembayo manifesto yange nakozesa kitabo era yine moto yange genda kuba knowledge power njagala okukakasa eggwanga nobwenziza ku kya president buli muntu adde ku kkubo abatembeeyi badde ku kkubo bannabyabufuzi badde ku kkubo buli omu anyonya akalulu sigala kubonyabonya bantu nze nina sente zange nendeka nga mbasiibudde nga ntumidde kuba waffe batanga butende gye banzaala nentubulako n'abantu bomunateete bambi banjagala nnyo bafaani bange ntumiddeko abantu bange bangi bayiza nsigadde nze publicity nateete nga nze management wa Uganda House mu Ggwanga mbagala nnyo bafaani bange mukama bankomere tuli ku program ki tingisa vibe eyo negayo nja mukyalira ku gayo mukwano gwange nnyo waliwo gwendi nayo wano oluusi mbako nsinga bwojaba bwetuzunzazunza nensigadde nze publicity nateete nenga mwebale nnyo tunyonyako ate mwebale twagaliza kubanga exactly mwana publicity nateete sigenda kubanga asuka wadakawugezako